katuuke wali Nyando Yosoferi Museveni ne wali mutabani we Muhoozi Kanyarugaba saako ne Salimu Sale nayo yokwenda byonna ne kagulupo kamwe ak'Abanyarwanda nzize okwogera ebingawo bino nga mbitegeeza era nga bijja kuvaayo okujonga muganyo bikola naye nga tetwagala mutte bantu mu bintu by'ekisiru mumanyi nti eggwanga Katonda yalituweesa mikono ebiri ng'obukulembeze bulina okukyuka oluvannyuma lw'emyaka 5 mufuze eggwanga emyaka 4 mwagala ditwalira ddala under the occupation of Toastmaster dynasty kitajja kusoboka nga mutegeka okutta abantu n'okufuna mubbe mu byagala ekyo tetugenda kikkiriza tuluwana okubonoonera ddiiru ezo ekindese kipayopayo gyala katambi kano katuuke ku mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye akawulirize bulungi njikana kamusanze ku Sunday najja wano anemba wa Sunday special neteekamu information eraga nti waliwo olukwe olwa Christopher Damone n'abantu bemmenye mu katambi gye buvuddeko katono nnyo abateekateeka nga bali bamaze okuteeka obuyinja bwabayeekera okwetoola mu bitundu omuli Kampala, Mukono, Wakiso, Ntebe n'ebitundu by'Ebunyoro nga bino byonna biri state funded kati nembamenyera abantu abali mu kintu kino abadde bakifandinga balina n'ebyambalo bya national platform balina n'ennyota balina buli kimu era ng'emmotoka zibatwalira emmere bakola training bakola buli kimu n'ebyokulwanyisa abawadde ne bomu bibagenda okuvaayo oluvannyuma bakwate baba presenting ku international media, mainstream media ne ku local mainstream medias okugattako ba YouTuber n'abantu bangi nnyo ng'ekigendera ky'abano bonna kyakulemesa mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okwesimba mu kalwa akajja aka 2026 naye kati bali mu kutya essaawa zino bwe namaze okuba programu eyo ku Sunday ne basattira kati bakyusizaamu enkola yeeruwa gwe wenda Munnayuganda ali eyo njagala ompulirize bulungi nnyo okusookera ddala njala kutegeeza abatwala ebyokwenda ku kitabo kya national platform ngenda basaba n'obuwombeefu mutandika okuteekawo okukebera buli muntu yenna ayingira mufune mu mental detectors mutandika okukebera buli muntu yenna ayingira ekijja si kirungi muteekewo abantu abakebera buli muntu ayingira omuntu atayagala mukebera addeyo kubanga balina kye baplaninga gye bujjakaawo so njala mbere careful nnyo mu nkuŋŋaana ezigenda okubeera ku kitabo kya national platform bano abasajja tebaswala bo okuswala baakunaaba mu kyogero akola ekintu gwe kyolwa kyo kiswaza ye nakira nga tekimuswaza ye naayisawo kyayagala kati ndi wano bategeeza mubeere nnyo very careful ku kitebe waliwo bintu baplaninga mu wiiki webagenda okugabira kaadi wanga tebanaziga balina kye baplaninga ku kitebe ekyo kisi ekikulu kyekirwa omukulu Kijambiya Christopher Damone Maria Mungu bwe namaze okukola programu yo ku Sunday nembakuba kati baze ne programu empya naye nga yefaanagereza n'eryeruwa mu byo babala byonna babala president omukwata bamusibeko emisango gy'obutemu oba egy'obutujju n'egy'obuyeekera bamutwale mu court martial then bo bayise mukka mu kisero nga bamaze okuyisawo Nyando Yosoferi n'akabijja konna akagenda okwesimbawo kyekigendererwa kyabwe ensonga lwaki bakola ebintu bino byonna kati njala kulabula bannayuganda mwenna information gyempa eno njiwanga ngenda gibeesinga mu Kampala, Mukono, Wakiso, Entebe naye kino tekyeyibaaza abantu ab'emu bitundu bire bya Uganda naddala bifo mutera okuŋŋaanira abantu abangi njagala bwe njogera ebitundu bino nti Kampala, Mukono, Wakiso, Entebe information gyempa ogaziyo obwongo bwo n'ekifaananyi ogiteeke mu bitundu bire by'eggwanga ebitera okubeeramu enkuŋŋaana z'abantu abangi enkuŋŋaana z'abalokole oba crusade enkuŋŋaana z'abalokole oba ebivulu oba emikolo eminene nga gitera okubeerayo njagala naawe ekifaananyi kyo kisiige kisobola okubeerawo mujjukira bulungi nnyo mu 2010 World Cup yali South Africa kale Kyezikaihura ne Museveni baakolagana okutega bomu e Makindye okutega bomu e Kabalagala okutega bomu ku Rugby Club e Rugogo eyatwala obulamu bw'Abannayuganda abangi abaafa era ekyaviirako Museveni okusituka amajjo gatwala e Somalia nakati gye gakyali olw'okuba nti kyali kigendera kikyafuna ssente kati bomu ezo ze baatega e Kabalagala e Makindye ne ku Rugby Club ze bagenda okuddamu okutega very soon mu Kampala, Mukono, Wakiso, Entebe ng'ekigendera kyabwe ki ekigendera kyabwe batidde akalwa akajja era temwe bagenda kikola
nengo omuntu gwe basinga okutera Robert Kyagulanyi Ssentamu kye balina ekyokulwanyisa kiri kimu mukwata muteeka mabega mitala mabega w'emitayimbwa emikono giyita wemera muwemba nga kye babala kwe kumusibako emisango gy'obuyeekera n'egy'obutujju. Kati architecture wa bomu ziri eza 2010 yali kale kyezikayihula nabagamba mu system yakomawo. Kati architecture wa bomu zino zigenda okuvuga mu Kampala mukono wa Kiso Ntebe ye Christopher Damulya Kijambiya Maria Mungu. Agenda kikola atya? Mujjukira nti ebbanga libadde liweze nga Kampala City Carnival baali bagijjawo. Ekyabatanodde okuleeta City Carnival kabadde kakodyo kakuteekawo Carnival eyo mu biseera mpawe kaaga bategemu bomu ekuba abantu. Bomu ebamala okuba abantu bateekewo state of emergency, bateekewo ne curfew n'okulimitinga gatherings ennene. Olw'okuba ndi mu kalulu kali akawedde aka 2019-2020 kisenyiga 19 yabayamba okukwata ennamba y'abantu obutaba bangi. Kati balina option ya kendeeza bantu. Kye balina okukola kwe kusetinga bomu ezifaananyirizaako eza World Cup 2010 mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe basobole okuteekawo curfew ne state of emergency. Saako bawona okuteekawo state of emergency bateekawo ne curfew nga ssaawa ziwera ssaawa 12 teba muntu atambula mu Kampala mukono wa Kiso Ntebbe n'ebitundu ebirala. Kati mukulu Christopher Damulya ssente bazimuwadde dda okukola ebintu bino. Era yenna eyanitiatinze okuteekawo City Carnival y'omu kubakkiriziganyiza ne state nga bagenda kukola ekikolwa ekyo. Kati yenna anagenda mu Kampala Capital City Authority Carnival egenda okubeerawo. Ogenda ekiramo kyo mazo kiwandiika nga n'ebintu byamaze biga bakubanga akakodi akaliyo kakubategeramu bomu awo siwokka. Ku lusedi ez'amaanyi ewakuŋŋaanira abantu abangi ne makyaki mwegendereze nnyo. Ebivulu gye mugenda mbivulu kati mwegendereze nnyo kuba bapulaninga okuteeka bomu ewakuŋŋaanira abantu abangi ng'ekigendera kyabwe kyakukwatirako Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wano bagenda kuvayo immediate bakugambe nti tukutte oba tulondodde abateze bomu zino nti ye abantu bano bakolagana ne Kyagulanyi Ssentamu era obujulizi bwe buno. Bajja kuleeta ebyambalo baleete ebibomu bijingirire n'abantu bajje ku mawulire bakonfesinge nti bo Nuupu oba Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba mukole ku wingi eyo fenaffe tusigale eno mu by'obululu. Kati bo bate bagenda okujja nga bakonfesinga naye nga mukimanyi nti ne baganda baffe okuli Machete okuli Machete okuli Olivia Lutaya okuli Mujahadini Sanya ebintu bye bajja babateeka mbakole ebyobuyeekera ne babigaana ne mujja ne mbikuba ne bisaanawo. Kati tebabivangako eri mission yabali mu kkomera twagikuba. Kati balinayo eyaabwe nagibasomeseza nti eri under ghetto structures eza Damulya ze yakola. Era mubadde bonna abaana munanjulira bagenda okukola video eno. Bwe muyita mu ghetto ezimu ez'amaanyi mu Kampala ba ghetto commanders ne baddayi hard ba ghetto structures eza Damulya tebaliimu. Teweebuuza lwaki bali luddawa beba abaana Damulya beyatutte ne gavumenti ogenda otendeka mu bitundu ebyenjawulo obuyeekera ng'abawadde engoye za national platform okukola obuyeekera. At the same time be bantu bagenda okukozesa mu kusetinga bomu Kampala mukono wa Kiso bifo ebyenjawulo ng'ekigendera kyabe kyonna kumala kukuba abantu bomu bateekawo state of emergency balimitinge gathering nga Kyagulanyi bamaze omukwata bo bakole kye baagala kuba bajja kuba automatically bamuggyemu. Nababuliddeko nti opposition basinga obungi olukolo no balumanyi era kubanga mutuukira abantu abajjabbaga nti affe twakimanya tajja kwesimba bagenda mukwata. Kati kino kyonna badde bakimanyi. Kati njagadde okujja okunogera eddagala ekiwundu kino ng'obudde bukyali ebintu bino byonna biyimirire. Kati mbategeezezza mwenna bannakampala Mukono Entebbe wa Kiso n'ebitundu ebirala byonna eby'eggwanga ewakuŋŋaanira abantu abangi mukitegeere nti Mariam Christopher Damulya ISO Semwai poliisi amagye ne SFC bali mu nteekateeka esettinga bomu nga tugenda wano mu kalulu wano era bagenda kikola bulungi okujja ku ngeri gy'enkyabiza bayinza obutakikola. Kati gwe ali abweru wa Kampala tekikweibaaza nti olw'okuba njogedde Kampala basobola okukyusaamu naye ng'ekigendera kyabe kikulu kyakujja Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu akajja nga baagala mumukwata. Nabagambye nti badde bapulaninga omukwata nga akomyewo oba nga bamuleka n'atuuka mu makaago bale bamusanga ku kitebo bawantu wonna bamuvumbagira ne bamukwata. Emission yaabwe nakati ekyaliwo naye ng'ekisinga okwewuunya omuntu ali ku bunkenke ennyo ye Muhoozi
era yasinga opikamu ekintu kino olw'ensonga akimanyi nti baali babaza omuzannyo gwabwe nga opposition yonna yaabwe tebamanya Kyagulanyi yava kati Kyagulanyi okujja mu sequence eyo mu line eyo yayonoona buli kimu alabanga Kyagulanyi agenda omulemesa okufuga eggwanga ate nga kituufu kubanga omuhozi n'okufuga eggwanga balina okumala okukyusa constitution si Munnayuganda aziwero nekitaawe si Munnayuganda family yonna si Bannayuganda so balina okumala okukola ebintu bingi nnyo kati ayagala nnyo era afa nnyo bw'abeera mu meeting akuba emmeeza abuuza kino bayita ne chief justice bamwebuuzaako ne bayita atone gye ne bamwebuuzaako bute bagenda okikola naye olw'okuba nti bali bannamateeka baga no ekintu kino kyemukola kikyamu kino tekigenda kuvamu kino kiri bwe kiti emisango gye mugenda omuggulako kigenda kubeerwa gikiyinza obutakola ate tulina abantu ku social media bloggers abafuluma information gye mbamuteesezaako koka kijja kutubeera kizibu nnyo okuactivating ebintu mwagala okukola so kati nekibaleetera obuzibu so njala kutegeeza gwe wena kyali wange ali mu ghetto ng'oyagala proving information gyenkuwa mutandika okunoonya abaana bakaliyo abadde mu ghetto ez'enjawulo bwe mubasangayo mpozi nga bagenda buzz oluvannyuma lw'okuba exposinga naye nga badde baabula nga ne komanda waabwe yennyini abatwala oghetto stock kyaddamulira abadde yeebuzaabuza ng'afukaanaba nga takyalabika ne mawulire ng'atambula Kampala Mukono Wakiso Ntebe ng'agendako Ebunyolo eyo mu Kampala muno nga bali mu kukola ebintu ebyokutegeka abayeekera mu bifo by'enjawulo naye ng'abayeekera ba gavumenti nga bo muzenyiri badde bazitegeeza gavumenti ng'ekigendera kyabwe kyakwatako Kyagulanyi Ssentamu kati gwe wenna anaagenda mu City Carnival gw'omanyi ekyo bomu kyo baagala kikozesanga kanyeebwa okufunirako state of emergency n'okuteekawo curfew babenga basobola okulimitinga cloud gathering oba cloud olw'ensonga tugenda mu kalulu nga batya Kyagulanyi so ekyo mukitegedde bwe mmala okitegeera kiba kitegeeza nti mulina okwegendereza ennyo ne president wonna wooli nkusaba otwale information ng'eri serious olw'ensonga manyi nti ofuna intelligence n'okunsinga bino njagadde bikutegeeza ng'obudde bukyali kubanze gino gy'emirimu gye nsinga okukola mu budde nga buno bwakazigizigi nze wano wenzigirayo enjala zange zonna diversion zigenda ku social media muzireke zitambule kubanga tupiikingamukko diversion zibeerawo ne tupiikingamukko information ne tudiretinga ku biki ebibaddewo na biki bigenda okugenda mu maaso so sometimes ono mu diversion zozirekamu bo bennyini ba state agent script zaabwe oba ebiwandiiko babadde okusoma okukolerako diversion bamanyi okuzivaako ne bagenda personal ne baexplodinga ne bablowinga cover zaabwe olw'okuba nti bavudde ku script kati nazo muzireke zigende mu maaso tujja kutegeera ekituufu kyekiriwo kiri ekirala ngenda kusaba comrade mwenna essaawa zino muli abantu bangi nnyo abajja empapula z'okwesiba ku pulezidenti abakyali mu maka g'abakitaabwe abakyasoma abatalina mirimu abalalu abategeera n'abatategeera eno yonna bakulyetinze point of discussion oba Museveni essaawa zino agezaako nnyo okuteekawo emboozi ey'okwogerako mu mawulire kati ngenda basa Bannayuganda mwenda bawuliza akatambi kano ekintu ekyo mukireke kibeerewo kubanga it's their constitutional right ogenda okwesimba wabula ekigenda obajjamu nammwe okutegeera nti bano bonna bali state funded kwe kuba nti omuntu atalina akyali bazadde be akyali mu ssomero atalina mulimu aggyewa miliyoni 2 zagenda okuteeka mu kwesimbawo nga tasobola kubala ali wadde ya LC wonna agijjuza nga naye family esobola kutuula kati kyembagamba nti ebiserimu ekintu mukireka ne mukibeerawo temukiwa time bagenda kuleeta abantu bangi nnyo nabaga bakyalina ne Kyagulanyi gwe banoonya ne Kyagulanyi gwe banoonya ayinza okuva mu kyaki y'abalokole kubanga ono Silver Kyagulanyi ye yakyabalemesezza omuyimbi Silver Kyagulanyi akyabalemesezza kati waliwo Kyagulanyi gwe bazimba ali mu kyaki y'abalokole Samuel mu bitundu by'Entebbe awo yali mu bitundu by'Entebbe bakyamutetenkanya naye njagala kufuna ebifaananyi bye ne kyaki ne bwafaanana bamuzimba oyo kati njagala bagamba eyo tuleme kifula point of discussion olw'ensonga bo bakulyetinga ekintu ffe tujje tukyogereko tutwale obudde one entalo zonna ezibaddewo oba diversion zonna ezibaddewo omwezi guno muzirabye bwe mutazogeddeeko nnyo zigenze under the table ne zifiira awo badde balina okuactivatinga entalo endala nazo zijja kuyitawo tufokasinga ennyo kukuuma omukulembeze n'okutandika okunoonya enkwezenge na buli kimu kyonna ekyetaagisa mwe temufa ku bane bagenda okwesimbawo bagenda kuleeta abantu bangi bawuti pepe yinza n'okubeerako abantu 10 naye 10 kino omuntu omukulu ali ogwo Robert Kyagulanyi Ssentamu abasigadde bonna balina constitutional right naye sooka weebuuze lwaki atalina waasula akyasula mu bazadde akyasoma atalina mulimu ate bamukkiriza okukola ki
bamukkiriza okujja okukima nomination forms ate naye kirajala musooka mutegeere lwaki chairman w'ebyokulonda buli kaseera akola press conference ng'akyusa amateeka balina kibabala kubanga ekisinga obukulu baagala ku disqualifying abakulembeze ba national platform bakandidate basinga obungi baba disqualifying mu eyo system bye bakama gyali mu kukola bagezaako nnyo okubaagala ba disqualifying kati ekirala bakandidate ba national platform mwenna abanaafuna kaadi nabalamula dda ne mbagamba mwegendereze nnyo mulina obutego bungi babateze abasinga obungi bayinza n'okubakwata before nomination abayinza obungi bayinza n'okubajjulako emisango before nomination abasinga obungi bayinza obba exposinga muloogi gye mbeera mu sawuna gye mbeera entalo za famire zammwe ez'abakazi ne exposinga ne zibaleetera denti oba ne zibaleetera eddibu mu kaliye yammwe ey'okujja okufuna obukulembeze bw'okusaba akalulu kati entalo eziri mu opposition nga balinze national platform okusunsulamu bagenda okwesimbawo ezo entalo bannayuganda mugenda zirwanira ku ground okusingira ddala abantu b'e Masaka njala kusaba abantu b'e Masaka mwenna tewa muntu n'omu ababuzaabuza nti waliwo entalo wakati wa national platform simanyi n'empuuga ebyatuuka ku mpuuga mbimanyi ne banne bo beegaana ekibiina ne bakola ebyabwe so temudda mu ntalo zaabo munoonye abantu abatuufu bagenda okwesimba ku kadde national platform nakyo kiggwe kano ke kasembayo ngenda kusaba abantu mwenna abaagala Uganda ey'emirembe obudde weebuli bw'oba olina okwemulugunya kwonna situka busimbaalaala ogende ku ofiisi ekavule olaba abakulembeze obabuulire biki ebiri ku ground mu kitundu mwoli akakiiko president ke yateekawo kakyaliwo mugende mukabulire bizibu bino byonna ebiriwo naddala kati okusinzira endolitonzuulira nnyo mu bitundu by'e Kayunga mugende musituka by'e Kayunga ne musituka abantu 10 ne musituka nga mulina information n'obujulizi twagala obayikiriza ekintu nti yeesitukidde tonyo matabangufu bw'osituka ng'oli omuntu omu 2 3 4 ne mutwala complaint yammwe nga ne mugyogera oba mu buwandiiko oba mu bigambo ebeera more valuable than okujja ku social media okreaminga oba okukubira lumbuye nabagambye nti okuva president yateekawo akakiiko ako si kyagala nnyo okujja ku social media kukola bintu ebyo no musituke kati njala kutegeeza abantu b'e Kayunga abalina complaint ku bantu abagambye nti bagenda kuwa kaadi please musituke mujje mulete complaint ku kitebe abantu b'e Mukono abalina complaint ku bakandidate bagenda okwesimbawo nga mumanyi nti bantu ba state musituke ku kiti mujje ku kite nga mulina evidence abantu b'omu Kampala omuli Makindye omuli Lubaga omuli Kawempe mwenna musituke mwekwata abantu 5 ku 10 musituke mujje ku kiti mugende fidakolo kula bakulembeze tubanyonyola ensonga zaffe ku bakulembeze ABCD abantu b'e Masaka muntuukiridde bangi nnyo nga muwoza ate simanyi abantu ba DP block bajja munupu bonoonye ekibiina yes musituke mwetekemu transport mugende ku kitebe mwogere abantu abonoona ekibiina nga n'obujulizi mubalina teri muntu ali waggulu w'amateeka president yabagamba nti obuyinza buli mu bantu musituke mugende mutwala obujulizi n'abantu abajja bayita kubanga ennessawa yakuyubula ggwanga tetugenda kubeera n'abantu bankwe ebbanga lyonna so ngenda basamwe n'abantu b'e Masaka abakomplaininga nti eri abantu abakyama bali mu noopu oba bakyankalayo obukulembeze musituke mugende mu kitebe oba muwandiika obujulizi muwandiika obubaka omutwale ku kitebe mwogere ensonga ezo kubanga ffenna twagala nkyukakyuka ekirala akakiiko akavunaanyizibwa okusunsulamu bagenda okwesimbawo buno bakajja nabo baweereza tulina okwemulugunya kungi okuva mu nsonda ez'enjawulo bakandidate abamu bagenda ku bitundu ne bagamba nti bokkaadi bazifunye dda era bagenda baga nti basasudde ssente okujjawo ebigambo ebyo byogerwa kandidate yenna gwe mugenda okuwulira nga yafulumiza ekigambo ekyo nga beyakigaba kinako obujulizi kandidate oyo adisqualifyingibwe oba alina ssente oba bamwagala temwagala ku kitundu adisqualifyingibwe kijjawo okwo n'erinnya ly'akakiiko n'okwolona ekibiina nti kaadi zitundibwa nkiddamu engambo nyingi zitambula nti eri abantu abaga nti bo kaadi bazifuna dda era bateekamu ssente ngenda kusaba abantu bonna abalina obujulizi nti eri bakandidate babaga nti kaadi bazifuna bawaayo ne ssente mugende mu kakiiko weekali mukategeeze kandidate oyo muleete obujulizi obumuluma nti yaga nti kaadi ye bagimuwadda oba mulina obujulizi mubuwe mu kakiiko ako
oyo agenda kubeera disqualified. Tewale nnyo ebigambo kubanga bwe tubeera mu bigambo bingi bino tuwa omulabe waffe omwaganya okujja okuyuza mu kibiina n'obukulembeze. Kati ngenda kubira omulanga akakiiko akasunsula abagenda okwesimbawo. Bakama bange batumiddeko era mbaagala nnyo naye mukole omulimu omuyonjo. Omuntu yenna alimu ebitege mumusunsulemu aveemu ananyiiganyiige ne tutaasa ggwanga. Era yensonga lwaki nziza wano ne mbagamba nti mwenna balina obujulizi n'okwemulugunya ku bantu abagaa nti bokkaadi baazifuna dda. Please mugende. Buno obubaka obusembayo bwa comrade. Bwe wenda foot soldier ne comrade ng'ogenda kwesimbawo oli mu kusunsulwamu, ngenda kusaba naawe bw'obanga olina obukwemulugunyaako yita mu kkooli erimu eryateekebwawo. Olw'ensonga ekigendero lwaffe kyakujjako Museveni si kyakulwana ntale ziri personal. Naawe musituke mugende mukole complaint yammwe. Singa mufunamu setback ne babagana ku presentinga complaint yammwe oba complaint yammwe, omuntu yena n'agenda ku kitebe bagana okuwuliriza complaint ye oba okwemulugunyakwe, then you come back to me. Oba n'omuntu omulala yenna akola ku by'okwogera ku mitimbagano kuno, mukomeewo mutubuulire ffe tujja kumanya ki ekyokukola. Nkiddamu omuntu yenna atuuka ng'ayagala kwemulugunya ne bamulemesa okuyingira ku kitebe oba okutwalayo okwemulugunyakwe, mutubuulire omuntu oyo ani yabaganye, lwaki baganye okuwuliriza kwammwe, lwaki baganye okwemulugunya kwammwe. Kuba president tugamba nti obuyinza buli mu bantu ate ayagala okukola ekintu kino nga kiri mazima n'obwenkanya bwerufu. Kati omuntu yenna akulemesa okukola complaint oba okutwala okwemulugunyako ku kitebe mu budde bwonna, please mututegeeze, ffe tujja kuba ensonga zino tuzoogera tuzibuulire eggwanga n'omukulembeze ajja zitegeera. Kyekikulu kya byonna. Ebisigadde byonna Mukama bankuumire, atakuumira mpeera mwekuume. Tugenda mu kaseera k'akazigizigi. We are under occupation whereby ntitulwana state eri willing okufandinga ssente zonna eziri mu ggwanika n'eziri e Bulaaya ze baatereka oziteeka mu kalulu kano kubanga akakolera komba sowaani. Bakomrade bali ku ground mwegendereze nnyo obutwa butambulira ddala. Bakomrade bali ku ground mwegendereze nnyo panda gali agenda mu maaso. Wano ku mainstream media tojja biwulirawo, ojja bisaaku mitimbagano egy'enjawulo ng'ensonga zino baga nti abaana gundi bamuwambye ng'abatwala kubanga babagala okuba baagala kuwambula ensonga bali ku pressure. Kati njala kutegeeza munnange, kola buli kimu ky'olina okukola nga weekuuma olw'ensonga nti obulamu bw'ekikulu nnyo. Tukwetaaga mu Uganda empya, tetutaaga muntu yenna ng'afudde. Kale ngenda bategeeza mwenna bannayuganda buli mukyali muteeke eriisa ejjogi ku bantu bonna be muli nabo. Gwe wenna alina okwemulugunya, please genda ku kitebe oteekeyo okwemulugunyaako, mutegeeze akakiiko, mutegeeze obukulembeze bwa National Platform ebizibu ebiri mu bitundu byammwe before nga tebannagaba kkadi. Nkiddamu before nga tebannagaba kkadi. Oba oyagala eggwanga omutwalo gumu n'ekitundu ebyo tegirina we gikubulira kugenda kuteeka complaint yo oba complain eri akakiiko oba eri abakulembeze ba National Platform. Mbamenyedde ebitundu bino: Makindye, Lubaga, Kawempe, Mukono, Kayunga ne Masaka. Mutuyambe musituke mugende mutwaleyo okwemulugunya kwammwe. Bw'oli ntono mukulembeze mukyamu akola ABCD ng'olina obujulizi butwaleyo. Teri ali above the law. Kakabe kakiiko ke baateekawo okunoonyereza nga nako kakyamu kaweko nako mutegeeza abakasingako nti bano bakola ABCD. Kakaba akakiiko akasunsulamu nga nako kalinamu bituli nako mutegeeze abakasingako nti akakiiko kalimu bituli ABCD provided ng'olina obujulizi. Tetwagala kusala mugambo oba okuwaayiriza provided ng'olina ki? Ng'olina obujulizi. Oba tolina bujulizi sigala yeeyo. Okitegedde bulungi baganda bange? So ndowooza ze ensonga zinjagala obbagamba buli omu wooli weebereremu, naye nyongera obbagamba nga nfundikira nti Christopher Ddamulya Kijambiya Maria Mungu ofa kinensi toli wa kitalo nga gwe olowooza. Twali tulaba abanene emirembe engalo, ebikolobero byonna by'opulaninga ne byokola eri muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu bigenda kukomekkereza nga biddidde ggwe. Ekyokukulietinga abayeekera okwatirako Kyagulanyi, ekyokusetinga bo mu Kampala Mukono wa Kiso mu festival oba mu bivu oba mu makanisa oba ebifo ebikuŋŋaanirwamu mu biteeko Robert Kyagulanyi Ssentamu tekirina ekigenda kukutaasa wadde ekigenda okukwongerako, ogenda sigana nga ggw'omu. Ekitongole ky'Chieftains of Military Intelligence oba ekya DS mukomye ebintu by'ekisiru. Tuli mu .com era
It's all about ideology. Who has better ideologies, the people decide their leader, not you. So mulekerawo okutiisatiisa okuwamba abaana okubateeka mu safe house obatulugunya. Nyongera obajjukiza nti poliisi y'Enaggalama ku basement bbiri zerina ku flat eyo ezo natuto Torture Chambers. Christopher Damulira kennyini ayina abantu be yakwata n'abasibira mu Torture Chambers ez'enjawulo nga tebawulizzaako ku misango gye bakumala emyaka 2-3 oneewaali n'abalala. Saagala kumumalira budde njagadde obategeeza security alert netambule mpaka olina gy'olunaku lw'enkya. Mwekuba abantu b'e Kampala mu mukono wa Kiso ne bannayuganda abamu mwegendereze nnyo entambula yammwe kubanga Christopher Damulira alabika akaaye ayagala kumaliriza muzzukulu wa Buganda Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri yonna esoboka olw'ensonga akimanyi bakamwe bali ku pressure babaga bakole buli kyonna ekisoboka okuba nti bakola. Kitegedde bulungi nnyo. So yonna gy'oli muganda wange weebereremu. Mukama bankuumire video Uganda mwenna mumamboka maserengeta mu kiikaddyo ne masekati mu Buganda constituency buli bulungi mwe bali kola ba comrade mwe bali kweberera mwe bali kwagala nsi yammwe. Nfundikira ndi mu Kampala mukono wa Kiso n'Entebbe mbabuuzaako mwenna buli mujo sinzira okulaka akatambi kano ng'oli mu bitundu ebyo mwe bali kola mwe bali kweberera mwe bali kwagala nsi yo bwe ntyo eddakiika ze nambabuuzizaako zedda dakiika 3 tuba tugenda mu butereevu birala ebyo byatuleese. Ngenda kusaba on sharing da katambi kano nga bulijjo ndabagamba nti bro sharing ngano funa notification nti gundi asharinze. Lwaki tukusaba okusharinga ekyo kola okimanyi nti si buli omuntu afuna notification bazijjako pages bazikwata baziwabira nitulina zikulyako kifuba mpaka kuwulira bubi. Kale gwa sharinga gwaba asinga bomalo sharing abantu mwenda esigadde ogiteekwa account yo atayina access mu gguukiriro oba atali mukwano gwange oba atanfollowing asobola okulabira ku account yo yasonga lwaki tukugamba osharinga video eno. Bwomala okusharinga okomewo. Bwemala okugamba okusharinga ne kugamba nti sharinga nenjagala okutuma ompitira abantu bano wammanga ng'obudde bukyali. Njagala ompitira abantu bano wammanga ng'obudde bukyali. Njagala ompitira President wange omurepa Robert Kyagulanyi Ssentamu bere katambi kano. Njagala ompitire Yoseriti Bahabula bere katambi kano. Njagala ompitire Mpuuga abere katambi kano. Njagala ompitire Mayiga Salonga Mulenge abere katambi kano. Njagala ompitire Simolingi Abitex abere katambi kano. Njagala ompitire Barambaru Gahare abere katambi kano. Njagala ompitire abantu bonna abemakindye saako n'ababeeyita abaakabya abemakindye nabera katambi kano okuli omuvubuka Mulwana Patrick gwaita Allion Skin. Njira mumpitire Christopher Damulira akulira Crime Intelligence. Njira mumpitire Uganda Police ebere kuno ku video eno. Njagala mumpitire bannaddiini bonna ng'oli munnayuganda ng'oli munnaddiini owangalya mu Europe nkwetaaga wano. Ndowooza ne Honorable Zake Francis Butebi abere ku video eno ne bakomre ne basigadde bona batukola mulimu gwe gumu then ebisigale tugenda bikwasaganya nga tutandisa video. Okusookera ddala njera okusooka okubaza bakomre ne bakola videos zino n'abakola live streams ku X mwe bali kukola mulimu ogwo, abakola video ku TikTok mwe bali kukola mulimu ogwo, abakola video ku bwenyi bw'eyita mwe bali kukola mulimu ogwo. Naye nina message ngenda okuyisa wano nga sinagenda ku kigulologi buli mu njagala ekutuukeko. Kale bwe malube baza mwenna aba commenting aba sharing aba posting aba bwenyi bali ddala. Ntwala mukisa guno ko baza mwenna aba comrade abasala video zino ne muziteeka ku mitimbagano egy'enjawulo. Ababusala mu dakika ttaano ne mbuteeka ku TikTok ne mbuteeka ku Facebook ne mbuteeka ku Twitter ne mbuteeka ku YouTube mbali bali ddala mulimu ogwo. Naawe kennyini ng'otoyina software akola kintu ekyo osobola ogera mu simu waggulu waliwo mu option wali mu settings wabale kye tuta screen recording n'oteekawo screen recording video utandika ng'onyiga buli lw'onyiga kyoyagala ng'okirikodinga omwala ekirikodinga eddakiika zoyagala oba 2 ba 5 ng'ogijja ng'okakonamu akazikira akagenda mu galale then ng'oddamu ng'olikodinga akala dakiika 5 ate ng'okajja ng'olikodinga bw'otyo lwagala tolina software yabisala kuba babisala birina ne gwekozesa screen recording kisigala kyekimu. So kyenkusaba nti gwe naawe okole kyolina okukola ng'okola screen recording n'abasala omutambuza ku social media mwe bali nnyo balidda. Tekina kye kikujja kukusaasanya information kugitambuza ku TikTok ku Facebook ku Twitter wawonna tekina kye kikujjako. Gw'omulimu gwo kusaasanya information abasigadde bajja gifuna. Tubagamba nti abantu TV bazivaako, radio bazivaako, buli muntu kadi yadda ku social media kitegeeza nti omuntu asobola okufuna ka video n'afuna information nga teriiko wadde omuntu agamba nti kuliko producer editor ate omusasi no.
kubanga information very loud and clear chemba samwenna abakola mulimu ogwo mubali nyobalirira. Alright, kano njagala kayisa okagende bwe comrade yenna. Katambula bwe kati fenna twajja mu struggle kuno muno tewali go bawandiika, twajja kulwa ggwanga lyaffe, tewali go basasulira data, tewali go bawa information, buli omu akozesa mutwe gwo na ssente ze n'obudde bw'omala ng'okola ebintu bino bibira bubwo. Tewali alina command ku munne ku social media nkiddawo, tewali alina command ku comrade munano ku social media n'abantu aboogera ku social media nedda. Njagala tuwengane ekitiibwa ku bantu bonna bakola video n'aboogera ku social media platform ng'oli wankyukakyuka. Muwangane ekitiibwa buli muntu akola video. Ebintu by'okusitinga video z'abannammwe n'ogenda nugundu wayogedde bwoti kino wakoze bubi, njala kugamba gwe kola ekikyo ky'olaba nga kituufu. Tosimusitikinga video z'abantu kujja mbigawe mugenda kukola. Buli muntu alina specialization gy'alina mu social media platforms ze oba n'ebintu by'akola. One, ku social media kuno kuliko betuyita ba analyst nga wali musubali bankyukakyuka. Analyst asigala analyst era akola analyzing buli kintu nkini ku social media. Kubeera kabakola commentary nga gwe buli kintu kijja ku social media ogenda kikomentingako, either kikolera video kikomentingeko obotekeko ebigambo byo. Oyo ne wali waliwo abagaba information ne be-expose nga abanawe bali. Kati buli muntu njagala omanyi kika kyaki ky'ogwanga mu struggle. Gwe struggle yo gikolera mu field ki? You analyze, you comment, or you expose, you give information. Kati toyingirira muntu commenting oba omuntu akola commentary ngali ku social media platform nga wankyukakyuka. Bw'oba okola information nga you expose, toyingira mu muntu yenna analyzing bintu biri ku social media. Buli omuleka akola kyalina okukola okusinzira ku expertise mu ye gy'asobola. Nkugambye wano buli muntu yajja mu struggle ku lulwe era emboko bazimukuba ku lulwe. Muleka abantu bakole bye balina okukola. Wante tuliwo tetulina ba inspectors, tetulina ba directors, tetulina awaani. Buli muntu kyakola akikola ku lulwe era byayogera biva ku mutwe gwe era akozesa bwongo bwe. As long as nti akyayogera mu 7 aveeko. Wante tulinawo ba judge, tetulinawo ba inspector, tetulinawo ba editors, buli omu akola ekintu okusinzira ku kyalaba ekimuyamba mu struggle. Gwe kasi totandika okweyisa ng'owakagatta omu eyeeyisa. Ng'otandise okuga nti gundi wayogedde bubi, gundi olina kukola bwoti. No, ekyo kikyamu. Tetulinawo ssoberano lisomesa abantu bagera ku social media. Buli muntu akozesa data we, sente ze, information ye, analysis ye, commentary ye, n'okugaba information agigaba lwe. Goba toyina information sigala mu commentary. Goba toyina commentary togisobola sigala mu nga analyst. Leka abantu bakole kye balina okukola. Wante wali muntu ategeerera munne. Buli muntu muleka alina akole kyalina okukola kubanga eno struggle lutalo buli muntu akwata kyalina okukwata n'atuuka gy'alaga. Akonjagadde nkayiseewo buli muntu akategeere bulungi nnyo. Kwata ky'okwata otambule tugende. Kawedde. Ngenda bawa ekigwaro kyaleero. Buli omu njagala wooli kikusange mu mirembe kigenda kukwata ku bakyala n'abaami. Ndi wano kutegeeza mu kigwaro kyaleero. Njagala okiwulira bulungi nnyo. Ekigwaro kyaleero ngenda kijja mu lugero oba mu njogera egamba nti emmwanji w'essiga tebaamu mulamwa. Emmwanji w'essiga tebeeramu mulamwa. Lwaki? Ntera nnyo obbagamba ebigambo bino nga mbikola either mu kalowoozo oba mu kiggulalugi. Era nfuna feedback oba nfuna okuddibwamu ku bintu abantu abakulu ge bajja mu kiggulalugi oba akalowoozo. Ne video na gye beekomekkeredde. Kati kino ekiggulalugi kyanjala kiweereza buli muntu yenna. Ng'okuze era ng'olina ebintu byeweekoleddewo njala kikuweereza. Ng'oli mukyala oli mwami. Era kansoke mbajjukize. Ekiraamo tekikolebwa mwami yekka nedda. N'omukyala nawe osobola okukola ekiraamo ng'olina gw'olaamira ebintu byo oba okutambuliza ebintu byo. Nkiddamu. Ekiraamo tekikolebwa mwami yekka oba basajja no. N'omukyala osobola okukola ekiraamo ng'olaamira omuntu okusikira, ng'olaamira omuntu okusigala ng'atambuza ebintu byo. So si nti ekiraamo ky'abasajja nedda. Nkiddamu. Maama ali kuno, mwannyinaze ali kuno. Nawe omukazi okola ekiraamo.
ng'olamidde either omwana wa ssenga oba omuntu yenna agirudira mu bigere era osobola omulamira ebintu byo so ekiramu si ky'abasajja bokka. Do you copy that? Tutandise ekigula luggi. Mu kigula luggi kya leero kye ŋŋenda okujja mu njogera egamba nti emmwanyi weesiga tebaamu mulamwa. Ate nnyonyogerako ne nkugamba nti ezivaamu omukulu zandaala. Lwaki? Buli muntu yenna omukulu mu luggya oba mu nnyumba bw'avaawo wattu abantu basigala mu nnyumba eyo buli omu yasigala yemagaza ng'akabwa akasibe ku ggaali anti kasigala kakonga lusu okumanya wa gye bagenda okkaza na wa gye kanadda. Ompulya bulungi nnyo. Bwe tutyo njagala obbategeeza nzize mbagamba lunye nti ffenna ku nsi tuli bakozi ate era bwe tukoze tubireka kuno tetuli agenda nabyo. Wabula ebintu by'okoledde ebbanga eddene n'obitereka ate wattu bossa ogwo ogw'enkomerero abantu bangi bannakigwanyizi bajja ne beeyagalira byota bibataakolerera ne batuuka n'okujobya abaana bo oba famire yo nga bo baagala mulyo. Olwali mu kigula luggi kya leero ngenda kugamba nti munnange gw'omuntu ali eyo abadde yeesiga ennyo bannaddiini mu buli ddiini yonna ng'era okola ekiraamo kyo n'okimukwasa. Omuli ab'eddiini enzikiriza Bukatuliki, Oprotestanti, Obuyisiraamu n'abalala. Kyekiseera okyusemu okusinziira bye ngenda okugamba mu kigula luggi kya leero ate saagala ofune kamunguluze ng'ovuga emmotoka oba ng'owuliza vidiyo eno ate ofune ebizibu bakuziike ng'obadde tunatuuka kuziika. Nfunye okwemulugunya kungi nnyo kwe sijja bagamba mannya naki ng'abantu bakomplaininga famire zaabwe zisaanyeewo olw'obugagga bakitabo ne bannyaabwe baaleka emabega naye nga balekawo abantu abayita bannaddiini abakuukutivu nga balekedde ebiramu byabwe era ne balekera obuyinza okuba nga okuza abaana bwe babalese mabega. Abaana bano ne famire esinga obungi zeemulugunya bannaddiini olumala okuziika n'okwabya ennyimbe ate abadde abakuza bafuuka banyaguluzi. Bamu nakitegeera. Olumala okwabya ennyimbe ne musikala bamuteekako ebiraamo bino ebiseera ebisinga bibasoma nti Sheeka gundi oba mukulu gundi yagenda osigala ng'akuza abaana b'omugenzi era y'aba alina obuvunaanyizibwa. Wabula ate abantu bano abalekeddwa obuyinza mu biraamo bino wattu bwe batuuka eyo beefuulira famire ne bakolagana n'abanene mu gavumenti ne batunda amataka ga famire ne babajobya sikubula kubatta kubanga omukulu tasobya era omukulu tagambwako. Nfunye okwemulugunya okusinga obungi nga kuva mu bamasheeki nga babalekera amalame g'abasiraamu bannaabwe ne Bakatuliki bwe gutyo ne Baprotestanti n'abantu abalala basekinoma aba bulijjo nga babuzaabuza emmaali y'abagenzi olw'okuba nti bebadde bakuza babaana nga tebakkiriza baana kubagamba nti eno nsobi. Ngenda kugamba gwe muganda wange ensi egenda ekyuka era enswa bw'ekyusa amaaso ng'otunga naawe envuba okyusa. Ennaku zino okuwandika ekiraamo kyangu nnyo mu mpapula naye ate okubula kyangu nnyo era n'ennyongera okugamba nti ensi engeri y'ekyuka tweyambise nnyo okukyusa ebiraamo tubize mu digital format oba digital form tutya nti okuwandiika eddaame lyo n'oliwo omuntu asobola oddibuza naye ate osobola okukola eddaame ng'olikoze mu ka video format n'oyogera amannya go gwani era biki byonna nga bubimanyi n'olekanga ebintu byonna byogedde bulungi nnyo engeri gye binaakwasibwamu na buli kimu. Teri muntu mu buyabuya ajja kujja bbe vidiyo eno oba agitwale ajja obujulizi buno kubanga osobola okukolamu kopi eziwera n'ozirekera abantu bweweesiga nga zonna zifaanagana zisoma ekintu kimu dhani okuwandiika eddaame oli lyasobola okukyusa mu mukono gwo ne gufaanagana n'ensayininga n'aba ng'asobola okikozesa okukitwala otwala ebintu byo. Kati ngenda kukusaba bambi abazungu eno enkola baagikola dda alikodinga eddaame lye bulungi nga bwenjogera no bwendasana n'abyogera bulungi nnyo buli kimu n'akimalayo n'aliwo ewaalooya. Kati mwe gye mujja mwembagazza ng'eggongolo esiba akabugo bajja bujja katambi nga bakateeka ku lutambi ng'omugenzi gwe mubadde musuubira okunyaga buli kimu yaleka akigabi nga ne baakigabi balaba bwe buti tewali muntu agenda kayana kababe baana aba aboogedde kakibe kintu kyekiri obuziza aba akyogedde na buli kimu ne gwe yalekera ebintu okusinga okuzza ebintu biwandiko n'embiwa bannaddiini baweddemu empisa bakolagana abantu ba gavumenti abanene ne baguza amataka g'abantu ne property z'abantu naye ng'ekizibu ekiriwo nti abaana b'abagenzi bano olw'okuba nti aba bakuzizza be babalekera mu kiramu baba batyo bagambako nti olw'okuba ye mukuza nti omukulu tasobya wewavudde embeteza.
kale gwali eyo ngenda kusaba mukyuse mu mpandiiko y'ebirango ne bwenaga nti simbakoza ani tekigenda kukyuka mukyuseemu otherwise abantu batulekerwa okutukuza batufuukidde ekizibu n'okutunda ebintu by'abagenzi abaana basigala ttayo. Ekyo kibadde ekigulalo kyaleero bw'oba oli ekikunyiizizza oli wa ddembe okugenda okugula ogwakabugu n'ogweteekamu ne tukuzika ku ssaawa eziddako. Kyo kibadde ekigulalo kyaleero. Tugenda tandika vidiyo eno bulungi nnyo. Ayagala violence tuula, ayagala forensics tuula, ayagala information tuula okkalire mu sharing video. Tugenda tandikira wa. Wabula ngenda kusaba gwalina 0.5 GB RAM. Nga tosobola kufumba information ekutula mu mutwe. Waliso video nogivaako n'odda oluvannyuma. Owango bukwata mpola video eno gyesonywe osookodde ebbali ojja kudda kuba tojja gisobola. Tutandikidde luddawa katutandikirawa video tennaba wabula ngenda kusooka kuyisaawo message eno etambule buli wonna. Twayingidde omwaka 2025 esigadde ennaku mpawekaaga okugenda mu kalulu bwe tunaba tutuuseeyo. Wabula nga bulijjo tubagamba nti tugenda mu kalulu kano nga kanjawulo mukko era twakawadde erinnya bakayita protest vote. Protest vote ke kalulu k'ogenda okulonda ng'okakozesanga enkwaso oba akanyeebwa okubanja obuyinza bwo obwakubbibwako. Tosobola genda kubanja wotaakoze. Nkusaba ogenda oliniwingendaga muntu yo. Nkusaba ogyeyo empapula z'obuyigiriza oba ovuga boda oba ovuga olubbalo oba oli muzimbi ogenda ofuna wonna weesimba okwetoola eggwanga lyonna. Wabula ng'ekigendererwa kyo si kwesimba kufuna kifo mu ofiisi wabula ekigendererwa kyo kuzoganya kujjako Museveni kuba tugenda kukozesanga entabiro y'abantu bonna. Protest vote esoma etya? Keera ku makya family yo mikwano gyo mugende mulonde temuve mulondedde. Olulangirira akalulu oba muwangudde oba simu muwangudde wetutandikira tovaawo ku kyalo ekyo. Twagala kikola countrywide. Temutunulira Kampala, temutunulira Mukono, temutunulira Wakiso. Buli kyalo wolondedde wetutandikira kanto wetobuuza we Kampala. Kizibu nnyo Museveni ne bw'aba asaddaaka enjiibwa tasobola kufuna money power osobola mulemesa kusigala mbuyinza kasita otandikira ku polling station wonna wooli mu kyalo. Eno Kampala tugabogamye tukigadde wabula ng'otandikiddeeyo. Ku guno omulundi tobaako kutya. Kozesa amaanyi go n'obuyinza bwo. Tandikira ku kyalo kwennyini kw'oli. Genda oliniwengendaga muntu yo. Genda wewandiise. Genda okyuse voting location. Otegeeza abantu ku kyalo message butya bwetambula tugenda mu protest vote. Tobuuza be Kampala tobuuza be Wakiso otandikira ku kyalo nakapiripiiti wajoli gy'otandikira ku polling station wonna w'otandikira tobuuza ani yaani. Kubanga talina money power esobola kuyimiriza nga twagadde buyinza bwaffe nga luli ku luli twebakamukko naye ku luno teri kwebaka. So nkutegeeza genda ongendaga muntu yo, genda okyuse wolondera, genda ogyeyo empapula zo, weesimbe ku buli kifo kyonna ekisaana okwesimbako mu Uganda as long as nti ogenda kukozesebwa ng'entabiro ey'okusitula revolution empya okuggyako Museveni by all means. Kubanga obuwagizi tubulina n'amaanyi tugalina. Wabula kye tulina tulina okukola ekigambo kimu. Temulonda munnabyabufuzi ayagala woofiisi. Twagala muntu agenda kuzoganya. Era nga waddembe okweta mu lutalo lwonna olunabaluze. So si mirembe mali yajjudde nneema nedda oyo twamukooye. Kyembadde nsobola okuyisaawo ekyo. Kati akatambi katambise. Katandikidde luddawa. Njagala okusooka okwebaza ba comrade mwenna abapayinga attention to details. Njagala okwebaza ba comrade mwenna abapayinga attention to details. Abafaayo n'otunulira video, n'otunulira ekifaananyi, n'otunulira post, n'otunulira ebigambo ebyogerwa, n'oggyamu information abalala gye babadde tebasobola kulaba. Nkwebaza mwe bali kukola kintu ekyo.
One. Ngaye mbagambi walinga sina yogera Kigula Luggi, wanga sina bagamba Kigula Luggi. Nti buli omu focus woli. One. Nsiba mbagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Video etandise. Wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owuzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Video ekoze eki etandise nga bumugisharinga. Saagala muntu yenna atategera kye bayita byabufuzi kuvaayo ku stickinga mu video yange eno. Gireke nga bweri naawe genda okole by'olina okukola. Ebiseera ebimu Museveni akola ekintu n'alowooza nti agenda tulumya n'awunzika ng'ate atuyambye. Gobadde okimanyi nga bwe mbadde nzijabaga nti buli stunt oba diversion gye bakola ebeera more expensive than what we thought. Kyekisooka buli stunt ze bakola ate ziendinga zituyambye ffe tutegeeza what is coming oba ki ekibaddewo mu kintu ekyo. Ate si buli ekijja nti ebeera diversion. No, waliwo ebintu ng'olina byetegereza deeply inside n'omanya nti kino bakuyambye buyambi. Mu video ya leero saagala muntu astickinga mu video ye kubanga nagamba balina 0.5 GB RAM mugyesonyiwe ngenda kunnyonnyola otegeere. Mu kalulu akawedde twatambula eggwanga lyonna ne Museveni n'atya bafuutu soja mwebale. Museveni yagezaako okukozesa amaanyi aga buli kika abaana baalaga solidarity n'okukuma omukulembeze mpaka olwaleero. Bafuutu soja bakola buli kimu ekyetaagisa mpaka olwaleero. Museveni bamukolera alipoota n'emugamba nti abaana bonna bava mu ghetto era tuteekeddwa okuyingira ghetto tuzikyankalanye. Ne basindika Christopher Damulira atandika okukola ghetto structures. Ne bateekayo ne loan okutandika okuwola abaana ssente. Mwezo ghetto structures ne bateekamu ne ganga zino nga bagenda zikozesa mu kalulu akajja okulumba okukuba n'okutta abaana b'enkyukakyuka. Lwaki? Mpuliriza bulungi nnyo. Mwenna abaliwo mu myaka gy'ekinaana ng'Obote waali. Obote yatuuka mu mbeera ng'amagye tegakyamuyamba, abapolitician tebakyamuyamba. Kyeyalina okukola kwe kuteekawo youth wing. Youth wing ye yalidinga nga violence zonna mu regimu y'Obote. Olw'okuba te Museveni asoma mu kitabo ky'Obote kati ye yataddewo ganga ze zikolanga youth wing y'Obote. Abaliwo ku Obote muwandiika wano message nti mbitegeera mbagambye video nzibu nnyo omuntu omunafu gireke amanyi youth wing during Obote's regime muwandiika wano. Abaliwo mu kinaana abamanyi abalabako ku youth wing y'Obote njagala owandiikaawo nti yes kyogerako kituufu. Kati Obote mu kinaana naye yakuliyetinga youth wing ng'egenda muyambako causing violence. Kati Museveni ye kyakoze kwe kuteekawo ganga zimukuliyetingire violence against the foot soldier, against national unity platform. Ompulya bulungi nnyo. Kati ekyo njagala osooka okiteeke mu bwongo. Era njala sooka kubuuza gange ezaali mu Kampala oba ezaali eggaali zaali zikola bintu byazo nga teziri mu politics nkuzaayokko. Ganga nga tuli mu kalulu kali akawedde ganga ezaaliwo zaali ziri mu kukola mirimu gyazo kubba kuzikozesa kugenda kuba mataka teziri mu politics. Museveni azidivertinga aziziza mu politics zimukolere violence. Jukira Museveni ye asinga kukolera mu violence ye kyasinga okwagala. Naye nabaga oyinza okukola ekintu okulumya omuntu n'ozika ng'oyambe omuyambe ekkiriza. Akitegedde kati katandika video. Nawe nyini amanya amateeka ng'oli mu diaspora kansooke nkunnyonnyole. Okimanyi bulungi nnyo nti omuntu bwazza omusango namuteera either ku police bond oba ku court bond, omuntu oyo abeera restricted
obuteesembereza wantu wonna waddiziddwa musango oba okukola omusango ekyo mumuna mukimanyi. Kati omuvubuka oyo abadde azze akola effujjo n'ekibinja kye ng'effujjo eryo alisindikira National Platform ffe nga tusibise. Era njagalako bazannyo mwenna abaana baku ground ba foot soldier ne ba comrade mwenna bali ku ground ngenda basaba mukakkane wansi temuleekana na muntu oli wajja nakuba oli please kakkana toyomba na muntu. One kansooke nkunyumire Museveni ayagala ku draginga kibiina kya National Platform nti kibiina kya Ganga Stars kya mafia. Ekyo njagala mukitegeere. Museveni ayagala ku draginga kibiina kya National Platform nti kibiina ky'abayaga ky'abayaaye bw'ayagala okifuula. Era ayagala kuddira omukulembeze waffe nti Ganga Star ky'ayagala omufuula atya. Kubanga akimanyi nti president yali muyimbi. President yalina abantu abamukuuma ng'omuvubuka. Kati asuubira nti president Kyagulanyi Bobi Wine oli ye Kyagulanyi wa leero ekyo kyabalimi okutegeera. Kati kwe kuddira zino enkwezenge aziteeka mu kifaananyi kikadde ekya Kyagulanyi azireete zirwane mu kifaananyi kikadde ekya Bobi Wine alete ekifaananyi kya Bobi Wine ekikadde akizimbireko batandike okulwanyisa ate Kyagulanyi owa leero ekibalimi okutegeera bintu bibiri byanjawulo. Kati wulira bulungi nnyo. Bo kye baagala okulyetinga ganga ezigenda okulwana zirowoozesa abantu banna Uganda nti kati Uganda ejjuddemu gangs ezirwanagana ye Museveni asigale ng'ali eri yefuule gentleman era ng'ali kiriini nga ffe ekibiina kyaffe akisindise mu bibinja by'abayaaye. Bo kye babala kye mwagaanye okukola era mwe bali nnyo mwe balira eddala. Kye mwagaanye okukola mwe bali nnyo mwe balira eddala ate mukikola. Lwaki? Mwenna mujjukira omuvubuka ono yajja ku kitebe. Yajja ku kitebe n'akola ebintu bino. Leero layiti egaanye tufudde. Munindeko layiti egaanye leero simanyi. Right. Layiti egaanye. Yajja ku kitebe mwenna nga mulaba n'akolerawo effujjo. Tewali yamukwatako, tetwamulumba, tetwakola kintu na kimu. Era ne poliisi yamuggulako musango. Era tewali na government officer yenna yakondeminga kikolwa ekyo ne musirika. Mumpulya bulungi ne musirika. Bwe mwasirika kiki ekyaddako? Bo babadde balowooza mu bwongo bwabwe nti tugenda kukola olulumba essaawa yonna. Mukitegedde? Bwe bajja ne balumba baali balowooza tugenda kukola olulumba essaawa yonna. Temwakola lulumba ne musirika. Obudde butambudde. Kati obudde butambula. Bwe lwatuuse nga 31 nazze nembawa vidiyo gye ndabatereddeyo ku mutimbagano. Light simanyi lwaki egaanye leero. 1 minute. Light simanyi lwaki egaanye leero. Nga 31 nazze nenkola ka video kadde ka security alert. Nembagamba nti Mathias Mpuuga, Charles Peter Mayiga, Abitex, Baramba Rugarare ne Salimu Sale baatuula ne badraftinga butya bwe bagenda okukozesa enkuuka okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu mu byobufuzi
mu Buganda abantu bamujjeko following era n'obulwe bufe mu Buganda bapulaninga ki bapulaninga nti nga 31 bagenda kukola effujjo naye ng'effujjo bagenda okukola abaana bajja kuba bambadde engoye za people power bakuba abantu nga tageti yabwe yadde yakuttira mu nkuka abantu abanda babasatu okutta abantu basatu plus babadde TV omuli BBS omuli radio CBS NTV Natasha Broadcasting zibukedde zandi zonna zi Galaxy zade ziteekeddwa okufuna information egamba nti Kyagulanyi ne ganga ye bebakoze fujjo era mu lubiri mu Buganda ne battiramu abantu basatu politically bade bagenda kukuba omupiira politically babadde batubaza omupiira nga bagenda tukuba omupiira naye mwe abasinga obungi temwasobodde kitegeera politically bade bagenda tukuba omupiira nga toyina Muganda gw'ogenda kugamba nti Kyagulanyi n'abantu be nti basa abantu mu Bulange mu lubiri lwa Kabaka Emmengo olubiri luyika mu musaayi olubiri lwa Buganda luyika mu musaayi babadde bakubye omupiira kati kino nkigamba Muganda gwatama ebyabufuzi abasajja ba DP Buloko DP yankuza asobola okutta mukazi we oba omwana we ng'ayina ekigendwa kya byabufuzi asobola okwokya emmotoka ye ng'ayina ekigendwa kya byabufuzi asobola okukumako ku nju y'omuliro ng'ayina ekigendwa kya byabufuzi ye kyabala gwe kyotasobola kutegeera okukola ekintu kino tageti yaabwe gyonna yabadde nti kutta bantu mu lubiri kigwe bakiteeke ku TV zadde zigenda kiwandiika butereevu nti Kyagulanyi n'abantu be beetabye mu kutta Abaganda mu lubiri wadde tolina Muganda gw'osobola kugamba kigambo kyonna ekyo badde bakubye mupiira kano keka video kankabazanjire bulungi mukalabe dendio kembalaga obujulizi ambalamusiza ku bannayuganda mwenna buli mujo esinzira okuwanga leero simanyi lwaki olwalina kuza omwezi ziri 30 simanyi lwaki light ekoze ebintu bino mukulu weetereze nindako ku bannayuganda mwenna buli mujo esinzira okuwanga mu nsi yonna eganye kitegeza nkola kya bwereere kanzeeko ttaala yange 1 minute kanzeeko ettaala yange kiganye olwaleero sitegedde lwaki kanzeeko layiti yange kiganye olwaleero kankyesonyiwe naye kambazanjira akatambi kano mu audio mukawulire ambalamusiza ku bannayuganda mwenna buli mujo esinzira okuwangalira mu nsi yonna olwalinaku z'omwezi ziri 31 ezakonka ku mwezi wa 12 mwaka 2024 kitegeeza tutegezaako essaawa kati tuyingira omwaka omupya ogwa 2025 ekindeese olwaleero ekipayopayo kwe kuyisaawo obubaka obugema oba obukingiriza ebyo ebyandibadde bituukawo ate nga twandibadde tulyewala mu obudde nga bukyali okusinziira ku information gyengathaliza olwaleero njagadde tegeeza bannayuganda naddala mwenna abagenda okwebula enkuuka mubeere begendereza nnyo waliwo ebyobufuzi ebiplaningibwa okuzanyibwa n'okusiiga ettuumi ekibiina kya national platform saako n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ebiriwa olwaleero buli muntu agenda kubanga ajaguza okuwona oba okuyita mu mwaka omukadde okuyingira omupya era ebivulo bingi bitegekeddwa naye ekivulo ekikulu kigenda kubeera mu lubiri Emmengo abasinga obungi bagenda okweyunira naye Emmengo eno okusinziira ku information gyenfunye basajja bakulu abazanyi ebyobufuzi ebyekifuulannenge bategese okukola effujjo bo kennyini ate balimaale oba balisiige ekibiina kya national platform ne president wa omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu batya nga mukimanyi nti poliisi n'amagye ne ssemwayi bakubisa dda obukofiira ovulo ne t-shirt emyufu eziraga nti bya national platform bwe batyo ebintu bino byonna babisaasaanya dda mu bayaayi baabwe abagganga ezikola ekibuga Kampala Mukono Ntebe
era nga bagenda bikozesa olwaliro okukola effujjo kirowozese abalabi oba n'abaana bagenzi mu kivulo ekyo nti abawagizi ba People Power National Platform bakoze effujjo mu Nkuuka mu Lubimbe nno ekikyamu era ensonga lwaki mwalabye nti mu nnaku ezisembayo basobodde okuyita abayimbi be baali alright awo akatambi kajja kuwanvuwamu ndowooza oliridde ebigambo ebyo njagala ondabira akatambi kano njagala olaba akatambi kano critically you observe nga si waliwo comrade omu yalabye mu kusooka naye njagala otunulira akatambi kano critically observe kansooka kulaga ekifaananyi kino omunaki layiti nekyangiddeko leero mwana wattu layiti eganye simanyi kyengenda kukola layiti nekyangiddeko wakati w'essimu ne studio phone yange naye kansooka njiri starting endabe ne critically njagala otunulira akatambi kano kengenda okukuzanyira bwebanga layite tukkiriza olyoka okakasa nti bwe tujja okuwa information gyetegereze nnyo giwulire nnyo ojja kukakasa nti bye twogera bikulu alright kandabe wano oba kisobola okukola 1 minute leero simanyi lwaki layite neekyangiddeko munansonyiwa njala otunulira akatambi kano oba kansooka embalaga ekifaananyi kino kiganye wattu kiganye okuvaayo simanyi ate bwe sibalaga bintu bino temujja biraba kale Museveni oli mulogo ne video ya leero era ogiremesezza Allah kibi nnyo kibi nnyo naye simanyi kiki kibaddewo leero layiti yeekyanze layiti y'essimu ne bw'ogikendeeza layiti yeekyanze ate bwe ngikendeeza nze kennyini nze nfiiramu kiganye leero omulogo yakoze mulogo ali ku ddute leero omulogo ali ku ddute leero omulogo ali ku ddute brightness is too much sobola gibasendingira ate video etambuddeko simanyi should we restart the video? Katukole buti katu restarting a video. Katu restarting a video tukyuse na buli kimu tulabe.
Katuli starting video tutandike na buli kimu kyonna tulabe.